Ibra mwangoba mu bwakedde nakkiriza ne mbateera program nagitandika nenjibagalira naye nange bwakedde sikyagirimu naye ze tebangobaamu kyekirungi just nakyusaamu alisa munne kitala bayibuli bwegamba naye alifa kitala mwangoba mu bwakedde nafuluma nkaaba bagoba mu bwakedde ku Star TV gwe yali gwe nani omulala sijja mwogera mmanya n'omulala mwali abantu nga basatu bana Ibra ye yali Ashaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibra ke mukasage manya gange tuline Pheobe Ashaba is a Ugandan but now living in America. Muchala muyimbi, muchala muzadde, muchala muwereza mu kanisa, atenga muchala munamawulire. Nnyo. Ate nnyo. Nkwanirizaako ku show nsaba obuze ku balungi abatulaba. Bananga abatulaba mbalamusiza mulinnya erya mukama waffe Yesu Kristo. Amina. Nga bwe babanyanjudde sijja kuddamu kweyanjula naye nga yenze Pheobe netegereza mukama afaayo tindishwala okweshongora izina lyawe Yesu niwe wanje tindikulugaho erinnya lyo nga ddungi nga lya kisa ennyimba bwezityo zonna yenze. Abantu abanyambarara tuli Amerika tuli ono omwana wamwe omwana wanyu Pheobe Ashaba omwishongozi obwishongoro bw'omukama omweshongozi w'obweshongoro bwa Ruhanga kandi ninzarwa hari bubare rwentanga kashari. I always want to introduce myself well so that people can know me. Nsaba saagala tuve wano nnyonnyole nti emmotoka eweddemu amafuta. It is now 1 hour ng'emmotoka eyaka kikye nnyo. Wano tetweguya mafuta tetugegayirira Amerika tetwegayirira mafuta mukama yatuwa omukisa ate kati olumu obeeramu kati nga bwe mbadde mbalinze akasana kabadde kakange ebbugu mulingi kati tosobola gijjako olina girekako osobola okubeeramu esi oba bweba nga mpewo nyingi tosobola gijjako kubanga obudde bujja kunnyogoga so when you're waiting someone in the car sometimes ogirekako kubanga tewali nsonga lwaki oba opako jijjako amafuta ga layisi. Concept Real Estate basangibwa America. Stroke mindful beba tuteekamu ssente. Concept Real Estate bakugamba nti Uganda tudewa Uganda ali Uganda osobola okuŋŋaanya essente zo mpola mpola n'ojja mu America ne bakuguza ennyumba aba Concept Real Estate ate nga bakuyamba nako aba mindful okunoonya emirimu. Kugamba ekintu kiri kimu nti Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli kwatagana n'aba Concept Real Estate buli kimu kijja kubanga kitambula bulungi nnyo. Ate nga dushime Zuka Store ku Arena Mall Ensambya baleese engoye z'abaami engoye masuuti casual wears corporate wears misipi masawa perfumes rollons zakabi baba iseba dushime Zuka Store ku Arena Mall Your Roast Coffee Academy Alwada Mall Airport Road UEA Abu Dhabi atenga ne Fish Round Deira bakutendeka okubera barista owakabi Hika Water Drilling Services basima amazzi all over Uganda tuline muganda wange tuline mwannyinange Pheobe Ashaba Pheobe Ashaba muyimbi muchala mufumbo muchala muweereza muchala muzadde atenga muchala anyumirwa enkulaakulana ow'omutima omwerufu yakolanga ku radio that is UBC West nakola ne ku Star TV Uganda the national broadcaster ali mu America omazeewo bbanga ki wano mazeewo emyaka ngenda mu 5 obulamu butambula butya bulungi nnyo kiri kitya kyanjawulo ovotya Uganda okujja wano era lwaki nze ng'omuyimbi nateranga nnyo okutambula in different countries naye America nali sijjangawo but it so happened that ningamba kangendeko mu America ate bwe ntuuka wano ne wanyumira ningamba kanjira mbeerawo naye nga before nga sinajja wano nagendako UK nagendako South Africa natambulanga nnyo mu mawanga amalala ogenda okuweereza. Omwami ali atya? Omwami mulungi. Oli mufumbo kakubye eddirisa mpeta wa DC? Wa mpeta wa DC. Okay. Ebyonna. Wow! Pheobe okyayimba?
nkyayimba era nga nina enyimba empya zendi okufulumya kati right now ku lunaku lw'embaga yange mu biseera eby'embaga ate nayiyayo nakolayo nyimba ez'omukwano nga mpulira ndi mu mukwano nange n'enyimbayo koko mukwano ezo munaatera oziraba ku YouTube ate ninayo enyimba kati bwe najja eno mu Amerika nendaba nga nina okubeera mu nsi eno kati ate ntandika okubeerako mu nsi ey'abazungu nange njogere ku luzungu n'enyimbayoko ku nyimba ez'oluzungu sofa ndi mu studio naye nina enyimba ezawedde already eziri ku YouTube. Bannayuganda bakulembeze adduse abombye waliwo kiwuliddeko? Nali njiwulira babitugamba nze ndowooza buli muntu yenna ayagala I am one person who doesn't settle for less. Kati buli lwembeera awantu ntera nnyo okwagala ekisingako. Kati bw'obeera e Uganda nali mu mawulire nga ndi mu radio nga ndi muyimbi nga nkola emirimu gyange nali nfumba ne kekisi naye nga wengattagattamu oluusi nga nina wenkoma kati bwe najja eno nendaba nga ate wano oba wasingakoko kati niŋŋamba kanjira mbeerawo naye nze saabomba sadduka ensi yange njagala. Lwaki abantu bakifuula nnyo ensonga enkulu e Uganda nti omuntu addusa abombi? Nze nja kugamba nti abantu abasinga okubeera okulowooza ku ebyo byonna abamu tebalina byakukola balina ebyokwogera bingi abalala tebamanyi kye boogera ate ebiseera ebisinga njagala otunuulira omuntu ayogera ekigambo bwe kityo omutunuulire omwetegereze olabe background muwe obudde oyogereko naye owulire endowooza ye. Eyo point nkulu eyokuwa omuntu w'obudde omwetegereze otunulire background owulire n'ebimuvaamu. Exactly. Omubuuze nti future yo girowooza nze buli lwentula ondaba ndi wano naye nze ndi wano right now naye ndowooza emyaka 10 how I will be in 10 years to come. So your projection is for 10 years. You're not looking to tomorrow or now. It is 10 years. Exo Digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasage manya gange. Tuline mwanyinango omulungi a celebrated musician, a celebrated gospel artist amanyidwa nga Pheobe Ashaba. Bajjukira luyimba ki? Netegereza Mukama afaayo oya afaayo eri obulamu bwange nze sikyatya ensene mbi bweti nayitanga erinnya lya Yesu. One more time. Netegereza Mukama afaayo oya afaayo eri obulamu bwange nze sikyatya ensene mbi bweti nayitanga erinnya lya Yesu. Let's go. Esente zaggwawo bonna ne badduka ddala ne gwe nnali mpito wange nanjabulira natuula ne neebuuza lwaki badduse ndi wamu naawe nakitya nnyo era ne neebuuza ani oyo anjagala ennyo okusinga be ndabako n'addamu n'aŋŋamba nti ammanyi okusinga abo nange ne nzikiriza n'atuula mu nze. Mazima netegereza. Then abalala bamanyi tindishwara okweshongora izina lyawe tindigira bwoba kugamba kuwa nkunzire manyuka mbeera omuzire buzima kamananye shuka nkunda ndikeitwa bwe buyimba abasinga bwe naye nga kali tukaddemu omulundi gumu. Mazima netegereza Mukama afaayo oya afaayo eri obulamu bwange nze sikyatya ensene mbi bweti nayitanga erinnya lya Yesu. Thank you. That is Pheobe Ashaba for you. Ayimbye ennyimba nnyingi, akubye shows nnyingi, akutte ku bantu bangi, ayambye abantu bangi, atambuza ekigambo ky'Omukama Katonda nga akubiriza abantu okuba omuntu omu. Pheobe, lwaki wava ku radio ne TV? What happened? Naye kati lindako naye radio nze siri ekyara
siri MD, siri boss, siri accountant. Ekiseera kya TV ndowooza kyali kituusenze okuvaako. Naye Pheobe teri yakugoba ku TV. Anti kyenkuga nti ekiseera ky'okuvaako kyali kituuse. Nze ntera nnyo okugamba abantu nti tobeera comfortable woli. Bwe nali nkola for less. Yes, I am one person who will never settle for less. Bwe ndabanga kawabe wano ndi mu Amerika naye nyinza okuba nga nkola ku mulimu nenfuna diiru ng'esingako wendi. I go for it. Ate nga I have always achieved whatever I run for. Kubanga nze neewaayo buli kintu kyonna kye njagala, neewaayo n'obulamu bwange, ate ne nkikolerera. Abantu abasinga baagala nnyo okulya emmere nga tebaagala kumanya kugiteeka. So I want to eat what I have worked for. Kankube kalango. Extra digest mugo. Abantu baagala nnyo okulya emmere badde ki? Ng'eyidde. Naye nga tebaagala kumanya byakugitega, tebaagala genda mu lusuku, tebaagala kuwaata, tebaagala kufumba. Naye ng'eyidde wali. Baagala mmere ku table. On table. Extra digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa gemanya tusinzidde Amerika era nga wano we tuli Waltham. 550 Water Street, Winter Street, we tuli akadde kano era nga nkugamba ekintu kiri kimu tuli ne Pheobe Ashaba, celebrated radio TV personality and gospel musician, based in the US but is from Uganda. Naye nga akadde kano is 911 American. I'm an Americana. Era nga Mukama ampadde ekisa mu nsi muno. Obadde ombuuza lwaki nava ku radio, ku TV nkubuulidde. Bwe nali ku TV ne ku radio byali nga mbibalansinga naye nga bimenya nnyo ate nga nina n'okuyimba. Oba oteekamu alooti. So nali sigatta nnyo. Nsalawo nte kimu nsigaze radio kubanga yo yali esobola okumpa obudde obugenda n'enkola ebirala. Kubanga bw'obeera mu media oteekwa okukola research. So much as you want to be on TV, you must have something to present. Oteekwa okukola research, oli ku radio, oli ku TV, okola research ya TV. Kubanga programs zange zaali tezifaanagana. So nendabanga bintwala obudde bungi kati nga music ndinga amuteeka wansi. So I had to leave one ngende with one. Kati radio kujiva beera ko paka renajja wano. Bwe nzija wano ate wenva ku radio. In fact, na resigning ndi mu America. How did it take you to settle in mu America? No gamba I'm settled in, sirina wasiwasi, nebaza alle yatonde eggulu n'ensi, buli kimu kitambula alhamdulillah. Nja kugamba nti kyantwalira omwaka mulamba. Banga ngatono nnyo. Mwaka gumu ndoza jalinga na myezi ng'ebiri. Ekirungi kya Amerika telinga nsi ndala. Ekirungi ekiri wano bw'ojja noga njagala kusigala n'osaba to stay. Ekikuyamba nti bakuwuliriza. Ate ne bamanya nti w'obeera wano n'obeerawo otya ne bakukkiriza okukola. So it took me like 1 year and 2 months okuba nga nsobola okubeera nga ndiwo legally. Oga promo. Okuba nga ndiwo legally. Ate nkola emirimu gyange nga nsobola okwetuusako buli kimu, nsobola okusaba omulimu wonna wengwagala nga it took me 1 year and 2 months. Omwami ali atya? Omwami mulungi. That is very good. How are the boys and girls, the children? Boys and girls are very well. God is taking care of them. But relatives bewaleke Uganda, how often do you hear from them? Every day. Every day? Every day. Ojjawo omutima n'obwagazi era obalaki okubanga oweereza bannayuganda ssente ku mirimu gye wakoleranga ne ku TV n'oweereza emiliyoni, n'oweereza emitwalo 5, emitwalo 7, n'oweereza n'amannya nti ezo bagundi bazigabane. Obalaki? Nze nabanda ng'omuntu bwampa omutwalo oba ebiri nnyo nga ne bw'abeera n'agamba Pheobe nkwerezzaayo emitwalo 3 nga mpulira nga kinene. Oluusi ng'ayinza n'ogukuwa ng'obadde tolina nakyo ogenda kulya, olinda musaala kuba musaala bwe gujja e Uganda olina kolooni, olinako amabanja, so ogenda okwesanga nga bw'ozifunye bwe zifulumye tosigazza.
kati oluusi ogenda okulanga omuntu akuzibiriza olunaku so mbeerawo nenkirowooza neŋŋamba nti saawa zino bwe mpayo Ibra emitwalo 10 asobola okulyamu ekyemisana nkiwulira munda mu mutima gwange nze mba ne bw'atansiima mba nkimanyi mu mutima gwe asanyuse ate nkimanyi nti omuntu yenna buli lwasanyuka Katonda akublessinga even if that person doesn't pray for me so long as his heart is happy I can't give enough I give what I can afford kubanga abantu bangi nnyo benyamba badde nina gwe njogera naye leero mwana mutabani wagenda kumaliza naye ng'angamba omwana bamugobye yeetaaga $1,000,000 ne mugamba it's fine nezimuweereza naye nangamba naye kati gwe ne mugamba nedda nze nkolera mukama extra digest mugo concept real estate bali into real estate development and management /mindful basangibwa Amerika bafunira bannayuganda emirimu bayamba bannayuganda okuzimba amayumba okugula amayumba okuddaabiriza amayumba n'okupangisa ennyumba abali mu Amerika n'abali wabweru wa Amerika babayise ba concept real estate era nga basangibwa Natick wogenda okubanga obasanga bakwire ku namba y'essimu eri ojja kuba nnyo babayise ba concept real estate bakuyamba okugula okutunda okupangisa n'okulizinga ennyumba bekwate buli kimu kitambule bulungi abaana ab'obwana abaana ab'obulenzi aba mindful bakuyamba okufuna emirimu egy'enjawulo no settling in mu America legitimately oba na legit way ate nga abo banywanyi baffe aba Roast Coffee Academy that is fish round data bakutendeka nofuka barista owakabi bekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo nkujjukiza nti Sankago Shipping Company ku Arua Park Sabazemali from China to Kampala bekwate buli kimu kitambule bulungi Hika Water Drilling Services basima mazzi mu ggwanga Uganda nja kutumira muganda wange mukulu wange Hamis. Thank you so much my brother webale kumbereramu webale kunjagala awangalira mu Amerika era nga musajja wa nnyo ebbanga lyembadde mu Amerika wano tutambudde naye wano ne wali nkwagala nnyo my brother Hamis nsaba Allah akuwe byosinga okwetaaga akugaziize emaali yo empeerayo akukingiriza ab'emitima emibi Hamis. I love you so much my brother. Blessing Allah akuwe byosinga okwetaaga. Phoebe ng'akomyewo gy'oli olugambo fitina enkwe obutaagaliza mu community bangambye mbu bingi nnyo si wano wokka obivuunuka otya obivuunusa otya. I mind my own business. Thank you. Ensoko okukola kwefaako kumanya kiki enjagala kyekyandeeta ne bwe nali e Uganda I am one person who always tolinsanga mu bigambo by the way kizibu tolinsanga wali ate nze sinyumirwa muntu ayogera ku muntu sikyagala kubanga nkimanyi nti we siri nange wali wakola ki akwogerako kati seegatta mu mboozi za kwogera ku bantu kubanga mu nsi muno tulimu akaseera katono. I know. Akaseera katono koolina kakozese bulungi ntera nnyo okugamba abantu nti beera n'embala ey'obwakatonda nti enkya bw'olivaawo baligamba Ibra yali mwana mulungi abantu bakumiisinge naye si kuvaawo kufiirwa kufaako ne tugamba yali musajja mulungi nnyo naye nga amazima gali nti n'akyogera munda mu ye agane omukazi oyo yantemako ekigambo omukazi oyo sirimwerabira yantemako ekigambo so I'm not that person ayagala okubanga mbeera wakati w'ebigambo bw'obeera ndi bangamba nti Boston when I was coming here ne bangamba waliyo ebigambo bingi waliyo bino waliyo fitina ebyo byonna nga bw'obyogedde nze omanyi bwe nagamba I know what brought me here that is number one. Number 2 seegatta mu mboozi ezitankwatako neegatta mu mboozi ezinjogerako byanjawulo bwe tuba tugenda okunyumya saagala tunyumye ku Ibra ataliiwo njagala nnyo emboozi nga mwendi nga mwogerako oyo aliwo enzimba nze nina olugambo nti nina ekizibu nti ne bwe mba ngenda kwogerako ekigambo bw'oligenda okiwulirira nti Phoebe ye yakyogera era ojja kumanya nti nakikugamba naawe
Okay, Phoebe yonga tuvuddeyo. Omulimu gwo gw'okuyimba. Ofuna ebivulu wano n'oyimba ebya gospel. Oh yeah, mbifuna. Nakati ndi kutegeka worship night. Okay. Ntegeka worship night. Nabadde ngenda gikolanga eri free, but some friends of mine ne bangamba bachali bange ne advised you. Nedda tetuyingira byabwe, this is America, we have to pay, and I'm like, it's okay. So kigenda kubeerayo mu Gwokutaano. Let's talk about people living in diaspora and God. Waliwo abantu abalowooza ebweru eyo nti mmwe abali e Bulaaya eno musuuliridde nnyo okusinza, okutendereza n'okutya Mukama compared to Africa. Obuzibu endaba wano, we have one challenge. Kino sijja kiteeka ku buli muntu naye there is a challenge in this country that when you come here otuuka n'otuuka wano n'oba nga ate olusi oli mu Amerika gwe wekka olina family ennene e Uganda gye weetise ate ne wano ne tuyingirira bills. When I had just come, nali simanyi kye bategeeza bills. Nali ndaba opangisa ennyumba ya ssente bwezi tino obeeramu nga okupangisa ennyumba ze nkola naye nagenda okulaba nina okufuna emmotoka. Wano kizibu okuba ng'olina buli kintu nga kyonna wakigula cash. Kizibu okujjako ng'ogamba nti ngenda kuspeyalinga bino neme bikola nsooke nkole ssente mpole emitwalo 3 ngule emmotoka. Kubanga buli muntu ayagala kuba n'emmotoka ennungi. Kati weesanga ng'oluusi ya banja otekujisasula ye ne bwoba togiguze banja wano tusasula insurance every month y'emmotoka osasula essimu buli mwezi. Essimu zaffe wano teziringa ze Uganda nti njagula line njiteekemu mbeere ne line. Era ne bwoba toguze line gy'osasula buli mwezi oteekwa kuteekako ssente buli mwezi, otateekako bagisalako. Kati kitegeeza nti bills zitandika okugira ki masannyalaze manya kino kati olina bills wano ate olina bills wa e Uganda. Kati ne weesanga ng'obusente obudde abamu yeesanga nga ne sande ayagala alugate okubanga wamu basasula ssente nnyingi ku sande n'agattaga n'agamba akankole buli awa tulina abantu wano nga buli awa agibala kubanga wano basasula awale. Kati aba ayagala buli ssaawa akole ki ne yeesanga ng'obudde obugenda mu kyaki abantu abatalina mitima gyonga ffeffe gyaffe gyakalubira mu Yesu. Amina. Nze nina obudde bwa Mukama obumala kubanga nteekwa okubeera mu practices ndi muyimbi. Ekyokubiri nteekwa okubuulira enjiri ndi mubuulizi wa njiri. Ekyokusatu nteekeddwa okubeera mu service every Sunday. Nze mu kkanisa yange bakugamba okuva January paka December teri lwe nali njosezza. That is me. Naye nze mutima gwange ate ekirala nagamba kandye katono kubanga era neke nina Mukama yakoze eki yakakuwadde kati ebyokunoonyereza ebisinga obungi kankole kyensobola naye abantu bwe batyo batono ojja kusanga nga amakanisa wano e Uganda tukola obeera mu kyaki nali mu kyaki ya Musumba Kiganda naye mu kanisa omwo twabeeranga abantu bangi nakati olaba abantu bangi nnyo naye wano ogenda mu kyaki gye baga nti oyo ye musumba w'amaanyi nga mulimu abantu 45. kiva kuki anti kyenkugambye abantu babeera ku shifts abantu bakola ssente nnyo baagala kukola ssente nnyo okusinga okubeera abala time egyo gyabeera mu kyaki obudde mbangubala n'abala nagamba bills zininze Uganda eninze. Do you get time to engage with Ugandans in the community? Most of the time when there is something. Okay. Naye si nnyo era si nnyo kubanga obudde bwange olumu uneesanga nga lwenina okubeerawo ate ndi mu church. So wemba siri mu church I always join them. Yeah. Extra Digest mugoba nsonga Phoebe tugenda kubanga tumuleka naye nga tetunaba muleka. Music we Uganda atambula atya ani amutambuza penetrating atya. How have Ugandans received your music in your absence ngoli eno omuweereza Kampala? Bwe nali nzija wano nayimba ennyimba zibadde zikola bulungi mu Western Uganda kubanga nayimba Lunyankole naye bwe natuuka wano n'ensooka mpumulamu olw'ensonga nti nga bw'omanyi nti okukwasaganya studio zeno ziri expensive ne like okukola like to have something on the table okulaba bwekitambula naye kati ndikwatagana waliwo abaana benkwatagana nabo bali mu Western Uganda kuba nsinga kudiringa nabo kubanga ndi more of Western Oluganda nduleetamu katini naye I'm more of Western than Buganda, but I have some people who are making my music move now
they are doing very well. Kubanga at least mbeerawo ne bangamba imbalo twaluulidde wano limbalo wano limbalo lwakubye wano, so that gives me wano mu recording rawa tulina nina omwana akola so far nze engeri gye mbikolamu is different I think from other musicians, but I do my tracks in Uganda. Oweereza amaloboozi ne bamixinga ne bakola tracks ne baziweereza wano ne nkolera mu studio ya Rocky. Producer Rocky? Yeah. Rocky one yali wabamisa Kisemakula? Oh yeah. Wow, producer Rocky. Can Records nkutumiddeko nnyo my brother. Wow. Lead Records. Bambi mutumiddeko nnyo Rocky, mwagala nnyo. He's doing very well. So he's good. My producer here. Waliwo producer omulala omuto eyakava e Kampala. Bamuyita George. You need to look for him. Abadde akolera mu Can Records wamisa Kisemakula. Nkola ne Rocky kubanga okuva lwe najja wano badde naye ate yanyambako wano ne George mulungi munoonye. Okay. Yeah, he's good Bambi. Abadde akolera bamisa Kisemakula abaane. Because kati nafunayo omwana producer omulungi e Uganda eyo. He's doing a very great job. Akuba music nti bwatuuka wano. Kubanze nina wengendo oyimba nga waliwo abazungu ne bambuuza who did your music? Abazungu nga babuuza. Akataleke kanjagala kuleka. Bagamba mbu eno bwoleeta omukazi tomukkiriza genda mu community y'Abannayuganda bajja muteekamu olugambo. Mbadde njagala kuleeta mukazi wange mwezi gujja. Kakati ekyo kye boogera nze sikirinaako obukakafu kubanga nze simanyi nze ataleetanga wano omukazi. Aye kye mmanyi nti omuntu yenna nga anaakyuka aba yeetegese okukyuka. Osobola okuleeta wano omukyala nga yakulinda dda atuuke wakuddukirako. Okimanyi osobeera n'omukazi emyaka 2 nga yanoonya dda bw'anoba nga tanaba. Omutuusa wano n'agamba ntuuse wano. Magezi ada nkutumiddeko nnyo. Kaneewetere. So kisinzira mutima gwa muntu. Ekyo kya mutima gwa muntu. Okujjako nze kye nsobola okuwa abantu amagezi nti omuntu bw'oba obeera naye gezaako muyiga. Osobola omumanya nze nsobola okumanya ne mmanya nti nkulina naye future nenginoonya mu ggwe nga sigiraba. I can tell. So omuntu bw'obeera naye gezaako muyiga. Ate ekirala nze ngamba nti freedom wano abakazi balina freedom nyingi. Dembe lingi. Kati katubaleke Uganda. No, bw'omuleeta wano. Katubaleke mu Afrika. Tiwulira nkuwa magezi. Bw'omuleeta wano njagala omanye nti bwe watuuka wano mu nsi eno waliwo engeri relationships zinotambulirwamu. Kasigale Uganda. Naye akuleeta wano nayagala akufuga akutulugunye nga bwe yakutulugunyanga Uganda. Kasigale Uganda. Kasigaleyo. Muleete nja mu training ayipise nnungi. Magezi ada kutumiddeko nnyo. Okay. Phoebe njagala kubanga nkuleka mwannyinaze. Thank you so much for your time. Last time lwe najja wano it was unfortunate bambi saakulaba. Nekinuma mwannyinaze omulungi. Naye nkwebaza nti mbadde mugonvugonvu but you've been looking for me. You've been communicating. Nengamba tujja kunyumyamuko on camera. Dakika 2-3 zino ze tuwogeddemu. Omulundi gwe naakuddira nja kuddira via Zoom kukola ne Spark TV. But kuba music obo oyogera eri abantu inshallah. So webale nnyo webalire ddala. Neyanziza nnyo neyanziza. Greetings to your family, greetings to your husband, greetings to your workmates, greetings to the community gy'owangaliramu. Nsaba Katonda akuwa omukisa. Nina sisobola kuva wano nga sikwe nti ninayo omwana omuyimbi nja kumukusindikira omulabeko. No problem. Tumira ku bantu. Njagala okutumira ku bantu bange, nsooka okutumira ku mama wange ne taata wange. Mbagala nnyo nnyo mwebale kunjagala. Ate ntumire ku mutabani wange Brian webale kunkuumira abaana bange. May God bless you so much. You don't know what you mean to me. Njagala okutumira ku basumba bange, Musumba David Kiganda, ntumire omusumba wange Steven Mugisha, mwebale kunjagala n'okundera n'okunfuula kyendi. May God bless you so much. N'abantu bange bafanzi bange mwena mbagala. I just miss you, but I know you guys, you're there. I'm still giving you more. I am in the studios. I promise I'm bringing more, and you're going to be satisfied. May God bless you so much. I'm Pheobe Ashaba. I wish you the best. Thank you, Phoebe. On top of that, I send greetings to all pastors mu ggwanga Uganda bambi.
every pastor out there who is watching this show. Bambi nkutumiddeko nyongera okusaasira family y'omusumba Apostle Grace Rubega okuviibwako taatawo bambi kitalo nnyo oyogedde nenzijukira ne musumba lutalo yakafiirwa mukyala we bambi kitalo nnyo tusaba emyoyo gy'omugenzi Omukama Katonda agiramuze ekisa ate era nsinziira wano okwagaliza bannayuganda mwenna emirembe n'embeera ennungi everywhere buli abali bannayuganda nsigadde nze Ibrahim Mukasa abasiraamu mbaagaliza Ramadan ennungi saba Allah abakuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama Katonda yebazibwe akunkuumire Mukama akumpeera omukisa ate akuwonyeze eddala amina njagala kuddamu kukolaba ng'oli strong and powerful. Nkulinze Idris Lukwago, Keith Kanabi, Daniel Mugoya, Tone Senabulia, Dushime's UK Store Arena Mall, Roast Coffee Academy Fish Round Data, Hika Water Drilling Services, Conceptual Estate /Mindful. Ngate kwotade ne Sun Cargo Shipping Company. Nsigadenze Ibrahim Mukasa nga tusinzidde Waltham 550 Winter Street. Mubere bulungi mweraba.